Yo, this is Rampant Killer already, the Mukulikeyo mu nominations olunaku olw'eggulo bannankyukakyuka musibye mutya abalonzi abagala abatumbudde ku page The News Anchor kansubire nti muli bulungi wonna bwe musinzidde nate ntuusa okuba nga mbatuusako ebyenjawulo mu ggwanga lyattu Uganda. Ngenda kutandika n'amawulire g'okufa kw'omukyala abadde amanyiddwa nga Suzy era ng'ono akutte ku mitima gy'abangi. Omukyala ono yakyaka nnyo oluvannyuma lw'okulabikirako mu interview emu n'omukulu amanyiddwa nga Alan Cruz era ngono yali agenda maaso okuba nga ategeeza eggwanga butya bwe yafunamu akawuka ka mukenenya. Oluvannyuma yakwatibwako omukyala amanyiddwa nga Mayrus Bridals yagenda maaso okuba nga atandika okumugumya, okumuzzaamu amaanyi wamu n'okumuwa obuyambi obw'enjawulo. Ono yafudde olunaku olw'eggulo era nga bangi beebuuza amangu ago ki ekimututte, wabula nga kigambibwa nti yandibanga yamala n'ava ku ddagala. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Alese omwana we gw'abadde ayagala ennyo emabega. Abalungi abandaba mwenna ababadde bamanyi Susan Kashilingi, omwana ng'oyo ow'obuwala gwe nakwata ne nnyamba obulamu ne bukomawo bannanga afudde. Susan afudde bannange. Mwenna abaatubeererawo ku Susan. Tuzza obulamu bwa Susan. Susan nze okumumanya namanyira ku Alan Close. Nengamba omwana ono omuto tasobola kubeerawo bebi we bwe yali ayinanga mama ye taliiwo. Ngate ndaba ne Susan muto. Ne Susan Allah akuwa ekimule eky'emirembe. Susan nkulumiddwa nnyo kubanga mbadde manyi Susan ojja kubeerawo omire empekeyo n'omwana oyo omukuze nga maama. Abantu mu nsi batwagala weetuli naye abaana baffe tebali baagala. Susan kinkoze bubi Susan. Numiddwa nnyo Susan. Susan mama waŋŋambye wakuziika ku Lwakutaano. Naye gwe nalabye vidiyo eno nga oli oyagaliza Susan obulamu, wamuwaayoko kasente mu bulwadde we nali naye, osobola okaweereza nenkaweereza mama wa Susan. Naye kibi nnyo ekya Suzy wange. Kitalo nnyo nnyene ddala. Ye omulamuzi asindise abatemu abeenyigira mu mulimu gw'okutta Dr. Biriga mu kkomera emyaka 35. Bannayuganda gye bagambye nti mitono ddala bano babadde basaana akalaba. Ennaku z'omwezi nga 11 Desemba 2023 okusinziira ku kunoonyereza kigambibwa nti abatemu bano baasisinkana ne mukyala w'omugenzi bwe batyo ne bakkaanya okukolera ensimbi ziwerako ddala miliyoni 2.5 basobole okuba nga ate bajjawo obulamu bw'omugenzi. Oluvannyuma lw'okukkaanya baateesa ennaku z'omwezi nga 26 omwezi ogwa Desemba 2023 nti lwe lunaku lubagenda okuba nga ate bamujja mu bulamu bw'ensi eno era nga olukwe baaluka n'omukyala asobole okuba nga aleka oluggi nga luggule Saturday batuuka mu nnyumba bakola ogwabwe. Nga bw'omanyi ng'obudde bw'omuntu tebunnatuuka, kigambibwa nti Dr. Matumbi Budde yazuukuka n'asibawo enzigi era yazisanga nzigule ng'omukyala bwe yali akabaze n'abatemu. Abo nno mishoni yaabwe nebanga egudde butaka bwe batyo baagiggusa ennaku z'omwezi nga 6 January 2024 ne bamumiza omusu era bw'atyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno.
Kyaddaaki yo kkoota bw'etyo emaze nekkiriza okwawukanya abafumba babiri okuli omusumba amanyiddwa nga Mulinde wamu ne mukyala we oba abadde mukyala we Shira ng'ono omusango gwe yazza gwa kuzaala baana batali ba musajja oluvannyuma lw'okubaligira mu bufumbo obwali obutukuvu. Kkooti yatuula ennaku z'omwezi nga 22 Mei 2025 n'ekakasa nti abaana babiri ku baana omukyala ono be yali alina mu bufumbo buno okuli emyaka 5 n'emyaka 13 si bapasita oluvannyuma lw'okubakolako DNA. Bwe batyo bakkiriziganyiza okuba ng'ate baawukana mu mateeka mu butongole. Ate nga ye Inspector General of Government muyite IGG omukyala Betty Oliver Namisango Kamya bw'atyo yakwatiddwa ku nkoona omukulu Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okuba ng'ate yagaanye okuddamu okurenewinga contract ye ey'emyaka 4 emirala mu maaso ng'aweereza. So ng'atera mu ngeri y'emu omukyala amanyiddwa nga Jacqueline Mbabazi ng'ono ye mukyala w'omukulu amanyiddwa nga Amama Mbabazi bw'atyo agiddwako obuyinza obw'okubeera NRM flag bearer ng'akiikirira abantu abakuzeekuzeemu mu myaka mu Parliament mu Western Uganda. So ng'ate alonzo omukulu amanyiddwa nga Alhaji Moses Kigongo okukulemberamu okunoonya akalulu ke omulundi guno mu kuvuganya ku bwa President era nakkaatiriza nti mu kunoonya akalulu abakulembeze b'ekibiina kya NRM be bagenda okubeera ku mwanjo mu kuyigga obuwanguzi. Weewaawo Museveni tukimanyi bulungi nnyo nti ye ssentebe wa NRM era nga yagikwatidde bendera so ng'ate omukulu amanyiddwa nga Moses Kigongo ye mumyuka we. Oluvannyuma lw'omukyala amanyiddwa nga Stesha Mayanja okubanga ate alabikirako mu kibiina kya NRM ng'ayimbira abawagizi ba NRM wamu n'okubakoowoola okubanga ate bawagira omukulu Yoweri Kaguta Museveni bo ab'ekibiina kye ekya National Peasants Party bagenze maaso okubanga ate bamuwandiikira ekibaluwa kibakuntumye agenda abeere ng'ate abitebya kubanga n'ekibiina ekikye nakyo kyabadde ne President. So ng'ate yavuddeyo ku mukutu gwe gwa Facebook n'apostinga engege 2 n'awandiikawo ekigambo ekigamba nti mpulira njagala kulya ku kagege. Bino yabipostinze olunaku olw'eggulo oluvannyuma lw'omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Nsireko okumuyisaamu eggaali era ng'amuvunaana kubanga ate akubira omukulu Yoweri Kaguta Museveni campaign ate nga ali mu kibiina ekirala ekiraga nti ayagala nkyukakyuka ate nga gwayagala okulwanyisa ate era mukadde ke kamu alaga nti gwalwanirira. Omukyalo ono yakiguddeko oluvannyuma lwa social media in-laws okuva mu mbeera era nga wandabidde comments bwe zisinga likes obungi bamuyisizaamu eggaali ne bamuvuma ne bamuzza ne wali. Ate nga ye yayimbira Museveni akayimba akamanyiddwa nga awooma bw'ati asaba ssaala zammwe ono kigambibwa nti yakubiddwa bwe yabadde ava ekkololo olunaku lw'okwosa eggulo era nga yaweereddwa ekitanda ku ddwaliro erya Zesty Medical Center wali eri e Nansana. So ng'ate mwana mulenzi amanyiddwa nga Fake Gaza yasenga ono mu ntandikwa yalabikirangako ku kitebe kya National Unity Platform era nga yategeezanga abantu ab'enjawulo nga bw'ali mu nnankyukakyuka. Yavuddeyo olunaku olw'eggulo n'ayambalira abantu abawandiika mu comment section ye ekigambo protest vote n'abategeeza nti bo balina ebibanyigiriza ate ye byatalina era n'abasaba okumwesonyiwa. Protest vote muyina ebibanyigiriza nze sirimu abanyigirizibwa bena alaba nga nyigirizibwa mu bantu nga mu abakatima akabi ninsalawo nveewo nfune ku betuufu so ebyo temubiteekawo wano mbalaba si ye yekka eyavuddeyo kubanga ate ayambalira bannankyukakyuka waliwo n'omwami ngono twamutegeera ku mukutu ogwa TikTok era nga yamanyiddwa nga Bukenya wabula ng'awangalira mu United States of America. Tumujjukira mu biseera we yafunira olutalo ne bankuba kyeyo abaakazibwako eri akadaama. Ono naye yavuddeyo n'ayanukula abo abawandiika ekigambo protest vote mu comment section ye era nga bino bye byabadde ebigambo bye. Lwaki ngamba vote protest wekikuleetera okuprotestinga akalulu lwansonga onyigirizibwa nze olaba nnyigirizibwa ekibagatta mwenna abalina eyo slogan protest vote mulina ekibanyigiriza nze siri mu banyigirizibwa bwe nalaba nga nnyigirizibwa mu bantu nga mmwe abagatima akabi nenvaayo ne ngenda gye batanyigiriza so temuddamu biteekawo wano ebyo ebintu
Giteeke ku bakyali bwe munyigirizibwa ye message nze sirimu abo abanyigirizibwa. Olabye so tumanyi na kumanya oba nnondo oba sirunda so mugyewo akamanyiiro. Abantu 8 be bakakasiddwa akakiiko k'ebyokulonda okuba ng'ate beetaba mu kalulu ka 2026 ng'abakulembeze b'eggwanga ly'ettu Uganda ng'asookera ddala ye mukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni oyo agenda kukiikirira NRM so ng'ate omukulu amanyiddwa nga Mugisha Muntu naye bw'atyo yalondeddwa, omukulu amanyiddwa nga Mubarak Munyagwa naye yalondeddwa, ate nga n'omukulu amanyiddwa nga Frank Bulira ono mbadde simulabangako bw'atyo yalondeddwa, omukulu amanyiddwa nga Nandala Fabi naye bw'atyo yalondeddwa, omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu naye yalondeddwa, so ng'ate waliwo abataalondeddwa era nga baalabiddwako nga beecwancwana ng'omukulu amanyiddwa nga Muhammad Nsereko, omukulu amanyiddwa nga Katumba Oye so ate nga ne mwana mulenzi ono naye bw'atyo yavuddeyo n'alya obuwuka ate nga teyakomye ku kubulya, kigambibwa nti ono n'okuzirika yazirise era yalabiddwako nga addusiddwa mu ddwaliro. With the frivolousness that have not been paying attention to the Alumni Association. Ladies and gentlemen, we have all the people who are weakening. Banaye ebintu biri mu binyo tuli wano ku Electoral Commission muganda waffe magezi yeyembere eriwo. Amangu ddala nga yakatuuka ku kakiiko k'ebyokulonda omukulu amanyiddwa nga Mubarak Munyagwa olunaku olw'eggulo kyeyasookedde ddala okuba ng'ate akola kyekyokulaba emmere waweeri era nga bw'atyo yagetinze nominated nga mukufu muzibu wabula ng'ono mu kwogerako n'abantu be bw'atyo mukyala we oba gwe wandiise First Lady ku sayidi ye yalabiddwako ng'asekerera ebigambo ebyogerwa bba oba ebiva mu bba. Guno si gwe mulundi ogusookedde ddala omukyalo ono okuteekako feesi eyina byeso oba byeyogera nga bba ayina byayogera eri abantu. Njagala okubategeeza omubiira yenna aliwa nga talina ipapula ebyogerako wemala okuwangulwa president munaku 10 esooka asimbula alinye ddako. Njagala okubategeeza wemala okubeera president ogwanga lino mbagambye endagaano gye tulina n'amawanga ga East Africa tugenda kugitunulamu kubanga erabika tetuyamba nga Uganda. Bannaffe abakenya n'abatanzania tebeeyisa bulungi. Enjala we bakuba ng'omusana guwookeza kasooli wa Uganda bamwaniriza n'ebirime ebirala. Bwe babaza Kenya ebiggalawo ne tetwagala kasooli wa Uganda. Tekoma ku ekyo n'egamba n'okugamba kasooli wa Uganda alimu eddagala diplomatic embarrassment. Tetulina kye twetaaga Kenya. Waliwo abagamba twetaagayo omwalo. Kituufu naffe tulina amakubo agatwala ebyamaguzi byabwe Maraba ne Busia. Bwe banaggalawo Mombasa nja kuggalawo Maraba ne Busia nga president. Bajja kuggulawo Mombasa. Songate omukulu amanyiddwa nga Mugisha Muntu yassa ku lunaku lwa nomination ye yategeezezza nti ne bw'aba tawangudde kifo ky'abwa president mu ggwanga lya Uganda naye n'asobola okufuna obusobozi obukolagana n'oyo munnankyukakyuka yenna ne bakola ekyokulwanyisa ekiyinza okuba nga tekikyusa gavumenti eri mu buyinza ne bw'aba afudde omutima gwe gulisigala musanyufu yonna gy'alibeera mu ggulu. I keep telling people, even me, Muntu, even if I never become a president of this country, but if I can build or help collaborating with people who think alike together, and we build a machine in terms of a political vehicle that can transform this country, I will go to heaven as happy as if I would have become a president. Oyo nno ye yabadde Nandala Mafaabi ng'ahuubirako ku bantu be olunaku olw'eggulo ng'amaze okuba ng'ate anominatingibwa wano yabadde akuŋŋaanyizza abantu be asobole okuba ng'ate abannyonnyola biki byagenda okuba ng'ate atambuza mu ngeri ye ey'obwa pulezidenti wabula ng'ono yalabiddwako n'omuyimbi amanyiddwa nga Shakira ng'agenda maaso okuba ng'ate entertaininga abantu be. Kiwala kya Haji ye yabadde nakyo mu bufunze olunaku olw'eggulo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله mbandulira Shehe Ashrafu Dembe oyagala genda Bulaya omwana yabula obufumbo buyuga amajini ga kwesibako bakuloga byotunda tebitambula oyagala kyusa bulamo visa yabula Shehe Ashrafu Dembe ayine duwezi malayo wekwate duwaza Shehe Ashrafu Dembe okumanya bisingako mukubire ku namba yo jolabao. Assalamu alaikum.
Muna Uganda otambudde n'obwoya bukugwa ku ntumbwe toddamu kwetawanya anti Molden International Labour Consultants ye kampani yakakasibwa gavumenti okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsinga Kuwait, Qatar, UAE, Jordan wamu ne Saudi Arabia. Betaaga ba cleaners, drivers, waiters and waitresses, baristas, car washers, tailors, constructors, security guards, chefs, hairdressers, abapedicure ne manicure, housekeepers atenga n'abakola ku bisaawe b'ennyonyi tebabeerabidde anti eno ye home of opportunities okumanya ebisingawo basange ku offices zaabwe ezisangibwa Namuŋŋoona na Kibinge Road mu Rubaga Division oba bakubire ku namba zaabwe ez'essimu 074 73 88 21 oba 0787 75 23 29 oba baweereze ka message ku WhatsApp 077 eyo ye Molden International Labour Consultants ensibuko y'emikisa. Olunaku olw'eggulo ku side y'ekibiina kya National Unity Platform yes okubasembyayo kabadde kakodyo olw'ensonga nti ebyokuboogerako Kamala Ntongone ya ababiri bano omukyala Baby Tungo Kyagulanyi ne Ba Robert Kyagulanyi Center bwe batyo bwe baanikedde era amangu ddala nga baakafuluma enju yaabwe nga n'amaddala tebannagamalako kye batandikiddeko y'essaala eyabaweereddwa Pastor Muto olwo nno basobole okuba nga ate beetegekera olugendo lwabwe olw'okugenda ku nominations ezabadde erubowa ya ngera ko gate kutuusako mpolampola biki ebyabaddewo olunaku olw'eggulo tutambule mpolampola tusobole okuba nga ate tukamalayo. Uganda Electoral Commission Chairperson Justice Simon Byabakama bw'atyo ngali wamu ne commission members abalala bagenze maaso okuba nga ate bahandinga over ebisumuluzo wamu ne security personnel ku mukulu oba eri omukulu Robert Kyagulanyi Center oyo nno ng'amaze okugetinga nominated nga presidential candidate 2026. Okwawukanako n'abalala abanominatingiddwa ku lunaku luno ye Robert Kyagulanyi Center olwabadde okugetinga nominated enkuba yatandikiddewo okutonya. We are fighting for the farmers, for the border riders, for the young graduates who have no jobs. We are fighting for the ghetto people, those ghetto youth whose future is being stolen away in exchange for a few shillings. We are fighting for the ordinary children whose Guno si gwe mulundi ogusookedde ddala enkuba okutonya omukulu Robert Kyagulanyi Center nga atuuse ku occasions ez'enjawulo era ez'amaanyi. Ennaku z'omwezi nga 22 July omwaka gwa 2020 enkuba yatonya ng'ab'ekibiina kya National Unity Platform balonkinga ekibiina kino era bwe batyo bagenda maaso okubanga ba unveilinga umbrella ng'akabonero oba simbo y'ekibiina kyabwe. Enkuba yatonya omukulu Robert Kyagulanyi Center nga ayingidde ekibuga ky'Embalala bwe baali balonkinga the NUP manifesto towards the 2021 elections. Enkuba yatonya ennaku z'omwezi nga 3 June 2024 omukulu Robert Kyagulanyi Center bwe yali Namugongo ku Uganda Matters amangu ddala nga boogedde erinnya lye okumwanjula eri abantu enkuba neeyiikirawo so ng'ate era enkuba yatonye ennaku z'omwezi nga 24 September 2025 Robert Kyagulanyi Center ng'awa speech ku nomination. Kino nno eri abo abamwagala wamu n'abo abamukkiririzaamu bakalabanga akabonero ak'enjawulo ennyo era ak'enkizo ke batabuusa maaso kubanga enkuba ebiseera ebisinga bagitwala okuba ey'omukisa era ng'abamu baawuliddwako nga basanyufu oluvannyuma lw'okufuna enkuba mu bbanga eggwanvu lye bagamba nti enkuba ebadde emaze nga tetonya mu bitundu ewaabwe. Okumanya nti ono ye pulezidenti omulonde enkuba wano e Uganda twali twagyerabira era nga tetumanyi nti enkuba eriddamu n'etonya mu myezi gyonna gy'ebadde ng'erina otonyeramu ebadde tekyatonya. Olwaleero pulezidenti kasita bamaze omuwandiisa n'ekiggwa ne bamusiibula enkuba kyetulaze etonye kitegeeza ye pulezidenti akola ki addako ate Katonda nga naye amumanyi.
wadde ng'enkuba yafuddembye mu bungi bw'etyo teyabalemesezza oba tebasazizaamu mu nteekateeka zaabwe ez'okuba nga ate bakuŋŋaanira Enatete era nga bafoot soldiers oba abaagala enkyukakyuka baalabiddwako nga bakola ekisoboka okukendeeza ku mazzi agabadde mu kisaawe wamu n'ekisooto. Weewaawo tukimanyi bulungi nnyo nti buli NUP bwebaako olukuŋŋaana lwekuba naddala nga lwakukuŋŋaanya abantu abangi bo abeeyita abakuumaddembe mu ggwanga Uganda balabikako n'ebyokulwanyisa omuli batoon omuli tear gas wamu n'emmundu era nabwe gutyo olunaku olweggulo beeyiye ku Northern Bypass bannankyukakyuka abadde basimbula okuva e Kavule bwe babadde basuubirwa okuba nga ate bayita tear gas yanyoose n'amasasi ne ganyooka. Mu ngeri y'emu bannamawulire ababadde beeteesetese okuba nga ate bakwata omukolo guno baalabiddwako nga bakubibwa pepper spray ekintu ekitabadde kirungi n'akamu. Byonna ebyo byabadde bikolebwa okugezaako okulemesa bannankyukakyuka okutuuka Enatete naye nga kigambibwa nti oluguudo lwasaliddwako wabula nga bo baalabiddwako nga bagezaako okuba nga bawaguza mu ze baayise shortcuts okusobola okuba nga ate batuuka ku final destination. Basazeeko abaana ku kkubo kati wano bagezaako kutinda bodaboda ziyita at least tulina shortcut gye twagala abaana bazugu bazijeri waggulu basazeeko street yonna kati ezo boda zonna z'olaba ezo zonna bazigize so awe tuli batusazeeko naye bagezaako okweyiya wetugenda okuyita abaana banoonya wowe bagenda okuyita. Mu bimu ku bigambo bye yakozesa kwe kubanga akoowola bannankyukakyuka okugula flag ya Uganda era bagiwubire ddala mu bbanga abatasobodde kubeera ku ground baziguze era nga ku mirimu gyabwe babadde nazo naddala abo abakolera mu butale. Weewaawo bo ababadde ku ground nabo baziguze mu bungi era nga baziwubye oluvannyuma lw'okumulabako. Songa ate lyabadde essanyu Jerere ng'ayingira Natete wali nga ava mu nomination wakati munnamungi w'omuntu bagenze maaso okuba nga ate bamwaniriza era mu mukwano omuyitirivu byengenda okuba nga ate nsooka nkutuuseeko ate oluvannyuma tulabe butya bwe tugenda okuba nga ate tuwunzika vidiyo yaffe ey'olunaku olwaleero.
zituulako emmoloka zaffe ze baatuwadde ekifaananyi kyekkuba abaana emmoloka ze baatuwadde balina zituulako zino zaffe emmoloka zaffe muzituuleko emmotoka zaffe sebo nedda sebo ezo emmoloka zaffe bo sebo omukulembeze w'eggwanga wuuyo omukulembeze w'eggwanga kino kye kiri nateete baala taata baala omukulembeze ali ne mami omukulembeze wuuyo ali ne mami nateete ewuuma simanyi mulikodinga video abali mu byuma mwongeze microphone eno naddala monitors olikodinga buli kigambo kye twogera olwaleero tetulishuwa oba tunafuna oluusi okuddamu okyogera so twagala mukiwulirize abalina amasimu mugateekeko abasobola mugateeke ku live. Amangu ddala ng'atuuse ku kisaawe tewaabaddewo kyakoleddwa kirala okuggyako okusooka okusaba yasabwe batyo baafunye essaala okuva eri Lastborn w'ekibiina kino omukulu amanyiddwa nga Kanso Nalukoola olw'omukolo ne gugenda maaso kubanga tegukwajja. Tukusaba otuwe obukulembeze NUPA beekwata obuyinza. Mukama Katonda waffe abakusaba tulina okwagala okulungi eri Uganda. Era tusaba otwongera okwagala okwo tukole ebintu eby'amaanyi eri Uganda, tuzimbe Uganda eve mu mbeera embi. Mukama Katonda waffe tulengedde abalala nga bakulaakulana, naffe twagala okulaakulana. Mukama Katonda waffe tukooye obubbi obulyako obulabbayo obukuŋŋamye mu nsi yaffe. Mukama tutaase obudde bubuno buse tubune eggwanga lino tuwangule n'abakwata mundu bakkirize nti ffe abali ku kituufu. Bino tusibisabye gwe Katonda ali waggulu nga gwe twesigamidde ng'era tukimanyi nti ojja kutuddamu. Okwogerako eri abantu baabwe kwatandise okuva mu bakulembeze b'ekibiina ab'enjawulo ng'era bwengenda okuba nga ate mbakutuusaako. Simbudde protest vote etandikidde wano ewakaala. Tugenda mu kalulu ak'okwekalakaasa. Bw'oba oyagala Uganda empya olondaani? Bw'oba oyagala komya efuga ppya olondaani? Bw'oba oyagala eddagala mu malwaliro? Bw'oba oyagala amakubo amalungi?
bw'oba oyagala emisaala emirungi abasomesa n'abalala, bw'oba oyagala okuzimba mu Uganda empya, bw'oba oyagala bakketo yuuti babeeremu nabo beyagalire mu Uganda empya. Sawo ekiganye mu myaka 4 oba tugenda kikola lazima. Yagambye n'okugamba nga yeebuuza nti mwe abavubuka abato kyeki batwala e Dubai nga wano waliwo emirimu. Wano waliwo emirimu. Mwabali wano mulina emirimu. Kati bikiri abadde ayogerako oyo muzeeyi. Olwaleero nga tugenda mweno campaign nga teyo ekulaga nti eyinza n'okubeera ey'obulabe okusinga campaign eyo gye twayiddamu mu 2021. Njagala bategeeza nti ngenda kuba nga neesigameko mmwe okusinga bwe nabeesigamako ebiseera byayita. Luno olugendo lwe tuliko luwanvu. Luno olugendo oba luyita long walk to freedom. Kyonna kyonna ekigenda okubeera maaso gaffe tetumanyi kiriyo. Naye nkakasa nti buli kyonna kyonna kye batutegekedde maaso kigenda tugezesa. Kigenda kugezesa emitima gyaffe, kigenda kugezesa emyoyo gyaffe, kigenda kugezesa buli kintu kyonna kye tukkiririzaamu. Naye njagala okubategeeza baganda bange temirembe tegijjangako nga myangu. Nedda bajjajjaffe balwanira independence y'ensi eno emyaka 62 egiyise. Bazadde baffe bakitaffe ne banyaffe balwanirira kye baali bayita nti kwe kwenunula emyaka 40 egiyise. Yonna twena tukirabako olwaleero. Singa tebaali bantu b'Ekyaddondo ndowooza tetwandimulabyeko leero. Kwaba olunaku nzijjukira nabagamba nti bwe banaamwesiga ekitundu Kyaddondo kijja kuba nga kirina erinnya ddene nnyo ng'ensi yonna ekimanyi. Mpakasa tebalina bwe batamanyi Kyaddondo East mu Uganda munoneeseeziddako awo. Nyimiridde wano okubasaba Bannayuganda n'okuddamu ebigambo bye nayogera nga ndi Kyaddondo. Mwami Kyagulanyi Ssentamu temunaageza ne mumuwa obululu ne mumulonda kuba president agenda kunnyulula eggwanga lyaffe Uganda mu kinnya ekyenzikiza. Mwami Kyagulanyi nga bwe kyali nti kyakola Kyaddondo tu Uganda, ku luno tujja kuba Uganda to the world. Ngasuubiza nti bwe munaalonda Mwami Kyagulanyi temugenda kwejjusa. Njagala ebigambo byange mubikkiririzeemu ng'abantu b'Ekyaddondo bwe babikkiririzaamu. Nsaba njogere mu Lunyankole. Ke munaageza ne mumuwa obululu ne mumulonda kuba president agenda kunnyulula eggwanga lyaffe Uganda mu kinnya ekyenzikiza. Mwami Kyagulanyi nga bwe kyali nti kyakola Kyaddondo to Uganda, ku luno tujja kuba Uganda to the world. Ngasuubiza nti bwe munaalonda Mwami Kyagulanyi temugenda kwejjusa. Njagala ebigambo byange mubikkiririzeemu ng'abantu b'Ekyaddondo bwe babikkiririzaamu. Nsaba njogere mu Lunyankole. Kafaananyi nga mulina first lady nga yooyo. Ye mulungi, ye mugezi, yayagala ensi ye. Thank you very much, Madam First Lady, for the message. Obaka bw'owadde nze ne bwe songerako ndowooza. Nja kusaba abantu abayimiridde wano emabega mwenna mukakaneeko, mwenna mukakaneeko.
Songa tebanji abakoseddwa ng'era abamu ku bo ye mukyalo ono agambibwa okuba nti kati ali mu ddwaliro oluvannyuma lw'okutomerwa emmotoka ya poliisi ate ng'era n'ono naye ali mu ddwaliro yabadde agezaako okufuna bujjanjabi oluvannyuma lw'okufuna ku miggo ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Omukonja Tasera ye yakubiddwa essasi mu kugulu weewaawo abasawo bategeezezza nti essasi lino teryakutte ggumba lyayise mu nnyama era nga lyamukubyemu ekituli. Omugulu ugenda bulali osibye nnyo akasajja akankubye essasi akasajja akankubye essasi mu kugulu bulali naye kugulu okusibye nnyo bulali kyekyekibulibakkanya badde oluvudde katwe nesibira ku embeera ebadde eti tumaliriza okupafominga nga pulezidenti amaze okwogera tubadde tutambula tutuukira ku paaka y'e Nateete netusanga amagye gasazeeko nga tegakiza muntu yenna akolaki atambula so neŋŋamba kuba mbadde nentambula nemukunya nemugamba tuddeyo emabega tudde gye tukoze eki gye tuvudde mbadde nkyuka bwe nti omusirikale najja nankuba wano nsuubira olabawo wazimbye mbadde nkyakyuka bwe nti kuba mbadde ku gaadi ya mukunya nga njagala mutaase naddamu nankuba ekirala wano okitegeera kati nengwa wansi wengudde wansi nenziramu nenyimuka nenkwata mukunya nabo omusajja akokinze mundu nemusindika bwati kitegeeza omusajja abadde amaliridde okuba mukunja amasasi mu kifuba kuba we musindise bwe nti mukunja agudde ku bantu nawanika bwati okugulu omusajja mu bbanga kati mbadde era nzijanjayani nga bamaze omukuba ne baddamu era ne bankuba era nsuubira olaba wano waneeno walinga awagala okwabika nawalala wa wano okitegeera ne bankuba muno nenafuwa naye nga lwaki omuntu atalina yadde kasaale atalina yadde ejjinja bakomulidde mugamba mutya kansufenti muli bulungi etubadde tuva ku kampeyini za pulezidenti abasajja bonkubye ensubire olaba bankubye wano ne bankuba wano ne bankuba wano bankubye omutwe abalala kugwasa naye munsabire wano wendi siri seefu naye munsabire ntuuke ewaka kyemamumanya munsabire ntuuke ewaka nga ndi bwe tuva mu kampeyini za pulezidenti Nateete naye obusajja bunkubye omutwe gwonna bagukubye ku batyoni naye munsabire. Posts z'omukulu Kyagulanyi Center ezaakolebwa naddala mu sayizi ennene zino zaalabiddwako nga ziyuzibwayuzibwa abasirikale era nga kino kyabaddewo mu district ey'Embaale amasasi ne ganyooka wadde nga tewali yakubiddwa weewaawo bo bannankyukakyuka abaasanze nga posts ezimu zaayulika bagenze maaso okubanga baziddaabiriza omuli okuzisiimuula okuzitunga wamu n'okuwa ku mukulembeze waabwe ebyokunywa. You're breaking my hand, officer. I'm not fighting you. Mimi sina shida nawe, kabla hujakuwa apande unaanzia kuwa mwananchi. Ekyo kye bayita amaanyi ga Kyagulanyi. Enkuba abaana bagitambuliddemu batambuze ekipande kya Bobi Wine. Abo abaana ogamba badde bazanyira mu ttaka. Ekyo kye bayita amaanyi g'abantu. Bano bonna boolaba enkuba ebagwereddeko. Bano bonna boolaba enkuba ebagwereddeko. Nana Sebo president yali kunywa kayogati. Nana tewali kyamuzeeyi mbadde nya kikeberako naye tewali. Sebo Bobi ali kayogati yenywera. Amane bwagejja amatama yakuzinaanyirira.
Omusajja sebo ali kayogati ye kika kyekyo kiba kigula ne kiggwawo. Alla omusajja Kulembeze mumutunzi. Kulembeze tuli mu muddaabiriza. Effujjo lyali kidene tujja mutunga paka kuwulira bubi. Tujja kumuddaabiriza ne banaamuyiza obulere. Atuddako mubaka emabega eri. Bamuziza yenna naye. Ne wana bazimu ne bazo kumi zino simu gomi. Omuyimbi Fikfa Maika y'omukwabo ababaddewo olunaku olw'eggulo King Saha ne na Rose ate nga n'omuyimbi amanyiddwa nga Young Mulo yabaddewo Big Eye banki babaddewo nnyonnyene ddala. Young Mulo ye tebyamugendedde bulungi oluvannyuma lw'emmotoka y'okubanga ate eyonoonebwa ab'ebyokwerinda era ng'endabirwamu zonna zaasigadde ku ttaka ekyamuviiriddeko kubanga ate yeeraajanira. Mwana abasirikale bakubye emmotoka yange bajasiza sina we nesimbye okitegeera mwana bakubye emmotoka yange yonna bajiyasiza bagimazeewo. Ebyo bimu ku ebyo ebyasobodde okuba nga tebibaawo olunaku olw'eggulo nga bw'okimanya ebiseera ebisinga nti ng'ekintu kiwedde abantu ab'enjawulo bavaayo kubanga ate bawa endowooza zaabwe abakkiriziganya n'ekyo ekiriwo abakiwakanya. So omukulu amanyiddwa nga JB ye yabadde ku mpiso mu kutunga essuuti y'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga tujjukira bulungi nnyo okumulabako ne Babi emabegakaawo ze zimu ku nsonga ezo. Omukulu JB mutegeredde bulungi. Anyways nerako nga batusaako omukulu amanyiddwa nga Meremenya avuddeyo n'ayambalira maama we lwaki teyasobola kuba nga ate yeetega Bobi Wine mu biseera bye n'abeera taata we mu ngeri emu oba endala oluvannyuma lw'okuba nga kati alabira ddala nti oba oliawo ye yandibadde amuzaala. Bannange mbadde nsaba munzikirize leero ntabukire ku maama wange. Maama nze mbuuza akasajja kano wali tosobola keetega? Wali tosobola keetega akasajja kano maama ddala mazima ddala maama wali tosobola kwetega akasajja kano? Wali tosobola kwetega akasajja kano bannange? Kati singa maama wange yona ali wano singa maama wange yali wano wali tosobola kwetega kasajja kano bannange. Won't you be ready to look straight and look forward to go for this man? Mazima wandika nti maama yanzaale wakyamu ebya opposition bino bituli mu kwebujabuja kati kiri very clear nti president yesimbyewo opposition no bato mwagala aliwo ye Kyagulanyi yali ku ballot kiri clear. Ekyo tekiriko kwebuzabuza tetugenda kitegeera nkya tetugenda kitegeera luli abatasobodde kuteekawo omuntu tebasobodde oba omwagalo bato mwagala leero omwetaaga yali ku ballot this time. Tuyinza ogamba tulina Nandala tuyinza ogamba tulina nani nekiri very clear nti ono yabasinga obuwagizi. Tugende mu kalulu kano nga tumanyi nti tugenze kusala line abanyigirizibwa ne be banyigiriza okubeera ne kaadi oba tickets eyekibiira n'ekimu kireme kujjako gwe omulonzi okulonda omukulembeze gwe gw'omanyi nti agenda okutwala mu maaso. Weewaawo abantu abamu bareactingidde ku mikutu gyabwe migatta bantu era nga ngerako nga ntandika n'omukulu amanyiddwa nga Jim Spaya Sentongo muganda w'omugenzi yawandiise n'agamba nti some political rallies end with people going back home smiling simply happy that they have participated. Some political rallies end with atusasula aliwa nabatuusaako ebimu ku ebyo ebyali mu NRM nga bakuba ebikonde lwa nsonga za ssente bakayana lwa nsonga za ssente ekyali kibasasuza ku participating. So ye oluvannyuma lw'okulaba bino byonna agamba nti abantu abamu bazzeeyo waka abasinga obungi nga basanyufu kubanga babaddewo nva mu nomination za Kyagulanyi nga beeyagalidde kyabadde kiva ku ntobo yaki ya mitima gyabwe. Bw'ayogera ku nsonga z'ensimbi kankutuuseeko akantu kano ate tweyongereyo. Baba mwingira waliwe acha tongera baba mwingira waliwe Thank you.
Boy, muli babiri. Muli babiri gwe genda nawe. Babiri muli noni. Gwe genda nawe genda noli. Genda no mugende babiri. Muli babiri. Genda noli we mabega. Genda nabo. Muwe chebiri. Genda noyo. Mugenda noyo. Musajja era. Genda noyo. Alaba road man. Gwe musajja. Bya Luganda. Gwe. Abantu sibyagala ebyo. Omukulu amanyiddwa nga Sizamana yasi yapostinze ekifaananyi kino eky'abantu abakungaanya olunaku lw'eggulu Natete n'awandiika nti imagine going back and telling your wife that we are fighting NUP n'ateekako emoji eziseka ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Andrew Kyamagero yagambye nti 1925 to 1935 saakategedde dear time traveler explain more agamba omukulu Yoweri Kaguta Museveni fedda tujjukira ebigambo ebyo byavudde mwane mu mukulu Yoweri Kaguta Museveni. I want to thank the NRM members for again showing trust in me and electing me as the NRM chairperson for the period 1925-1931 and also for the flag bearer for the period 1926-1931. Yomukyala amanyiddwa nga Irene Nomatov yawandiise n'agamba nti the voice of the voiceless is now on the ballot paper. My president, the people's choice, the people's hope. N'ateekawo emitima, flag, n'omukono ogwa NUP. Wish you all the best, President. Bw'atyo bwe yagenze mu maaso okuba ng'ate amuwandikira. Tafubi ye yagambye the numbers are clear. Ugandans are yearning for change. Their voices are whispering, then shouting, and soon they will roar. The people won't be silenced. They will push for a peaceful transition, and it will come sooner rather than later. The writing is on the wall. Their patience is wearing thin. Thank you, Natete. Bwatyo byagenze maaso okuba ng'ate awandiika. Atenga ye Sizamana Natera yawandiise n'agamba nti only this can give me relationship advice, otherwise don't bother. Ba motivational speaker yabagobye bano bokka be basobola okumuwabula ku nsonga z'omukwano. Omukulu David Royce Rwanga Secretary General olunaku luno yalujjukidde ng'agamba nti lwe lunaku lwe lumu Maama Jolly Mugisha lwe yakola ki lwe yava mu bulamu bw'ensi eno era nga yasavinga ng'ayita mu kibiina kya NUP. So olunaku lw'eggulo gwaweredde ddala omwaka ng'omukyalo oyo tatuli ku maaso. Mukaddeke kamu yabasabye mubeere inspired oluvannyuma lw'okupostinga ekifaananyi kino. Kirimu abantu babiri era nga yagambye nti olw'okubanga duty ya Collins omukulu amanyiddwa nga Tawa ya respondinze. Omwami ono yakubibwa mu kugulu era nga twamulabako namubatuusaako ng'alaajana ng'okugulu kwe eggumba likyuse nga kulebera bulebezi bwekuti era nga akyatambuza n'omuggo. Naye olw'okuba nti akadde ako yabadde yeetaaga okusituka bw'atyo yasitukiddemu era n'agenda. N'agamba nti ate aliyo emabega ye Jamshid Kavuma oyo naye mumujjukira bulungi nnyo. Agamba nti yatwalibwa ab'ebyokwerinda baamukuba baamukola byonna baamutulugunya twala tugende okumala emyezi. Naye era still bwe yakomyewo teyasigalidde mabega y'omu ku babadde ku front line. N'agamba kino kitegeeza ki? Kino kikulaga tulina okubanga tuli encouraged n'abantu bano obutawanika olw'ebyo biba bikoze ki bitutuuseeko mu struggle. So ku lw'embeera eyo ba ku lw'ebyo byayogeddeko ntwala omukyala amanyiddwa nga Olivia Lutaaya y'omu ku abo abaakwatibwa n'abeera mu kkomera okuva 2021 yali yakateebwa jjujjuzi wano naye yabadde ku front era nga twamulabye ye yakwatiridde umbrella ku nomination. Enkuba neemuyitamu nga buli omu akola ki amulaba. So abo be bamu ku bantu abadde mu struggle nga tebawanise. Akugambye tegezaako kugetinga inspired by those people.
Bolambalamba sigina kubanga te nsukkawo wano mbadde pijja okubanga mbaweereza mbajjukiza nti airport pickup were ate nga namwe abetaaze okugenda emitala w'amayanja wetulinyonyeni ddala tunoonyeeko nyina kubanga mbasibuza omwami avuddeyo kubanga asaba NRM ebeeko byeraba oba byekyusa kubanga abavubuka bano basobola okukola ebyali Nepal mu ngeri mu bendala mubenda bulungi mweraba. President Museveni government singa mwatudde dda saa zino muli mu kutensaganya bavubuka bano mubakoledde ki? Tukane tukkirize nti government yaffe NRM abavubuka 88 bagikyawa naye ate basobola okuddamu ate ne bajagala. Bano abavubuka be mulaba wano basobola okukola ekintu ekyali e Nepal, ekyali e Sudan, ekyali e Libya basobola naye lwakuba nti bakyalinamu omutima gw'eggwanga balowooza nti biyinza okukyuka. Twandibadde tutudde saa zino tutudde na minisita w'abavubuka Baramu netugamba abavubuka kiki kye baagala, netutuula na minisita w'education netugamba kiki kye baagala, netutuula na Rusa Chengi netugamba minisita ebyobulamu nga bitambula kasoobo. Bano abavubuka be basingayo okuyimirizawo gavumenti nga bawa omusolo gusinga guva mu bavubuka. Naye omuvubuka bw'atwala abantu nga abalwadde nga mudwaliro tumuli ddagala n'atambulira ku biguudo ebifu ate nga gavumenti mu nsi yonna ebeera ne kapasite ezimba amadwaliro n'enteekamu eddagala eyo kapasite ebeera nayo. Amasomero tugane tukkirize yadde tuli b'NRM tigalabika bulungi ate nga gavumenti erina kapasite esobola okuzimba ki amasomero. Enguudo si nnungi ate gavumenti erina kapasite ezimba enguudo. So ekibiina kyaffe ky'NRM twandyagadde tukwate abo bavubuka tubafuuka babulabe mu biseera ebijja mu maaso ate tubazze mu kibiina kyaffe nga tusobodde okukwata akuli amakomera by'abasajja netumutensa netwogera naye kola ku nsonga eziruma abaana mu byaddala mu kituufu abaana basibiddwa. Abaana gye bali mu makomera tuli b'NRM naye nga tukimanyi nti waliwo abaana bakwatibwa 2017, 2018, 2021 bakyaliyo. Kale mwami Pulezidenti Museveni nga tugenda mu kalulu baako ekirabo ky'owa abantu abo bate baveeyo mu makomera bagende balabe abantu baabo bajje bali mukitegeera. So singa tutunulya ensonga zino ntuzikwata n'obwegendereza eggwanga lyaffe libadde ligenda kutambula bulungi nga tusobodde kukyayibwa. Nze kyemanyi 80% abavubuka bona bali ku sayidi ate endala naye ngaekibatwala ku sayidi endala emirimu gya gavumenti tegikoze bulungi. Abantu bakwatibwa ne basuulibwayo mu makomera ne bamala emyaka 3 myaka 4 nga tebaleeteddwa mu kooti kiba kimenya amateeka. Okitegeera kiba kimenya nti eddwaliro erisingayo bunene tumuli ddagala kiba kimenya amateeka. Enguudo ezisingayo si nnungi ate nga emisolo gisasulwa. So mubeere bulungi naye nga mbadde nsaba kunzi w'NRM buli omu